Infomedia yafetu kusensonga Zenebaza omukyala ali eyo akuza omwana nkiddama omukyala ali eyo okukuza omwana ati takuzikibwa baye kyempiseemu AB4 mama w'omwana ono aliwa mama w'omwana simanyi sijja kulimba omanyi ndoza sente zanzigwako nalina sente bebiseera nange nyineko emirimu giwera toza yalaba tisobola gundi yange so nagamba akwate n'ebyangu akole ki mama w'omwana ono yagenda ng'omwana ali myaka ene weeks 2 omwana yabaaki omwana yajja ati wano wenyini wetuli omwana kujja yagwa mu seppiki yakwata mu buugi katugambe yagwamu kumenyawo nyini we yamenyawo bagenda kuzimbawo kiki bagenda zimbawo omwindi yagulako yali nkalandrodi wange takwata simu mukubira simu takwata simu so kakati kitegeeza wano wooli sawa yonna ogenda kuvaawo olina leero baze Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. onansonyiwa mukulu AB4 oyo mukyala yayityala okulike ngwalage abeewaabo alina omusajja kati nze wena simbagendayo kulaba kakitawo nalabako ngenze ntutoona omwana nangamba ogwo musaayi gwo nali mu ddwaliro kubeera mu ddwaliro balina akawaliza ke bagamba bw'omenya ebintu by'omuntu akuvunaana sooka omulinda akole ki ave mu ddwaliro kati ninyo mu kumenyawo nyini we yamenyawo bagenda kuzimbawo kiki bagenda zimbawo omwindi yagulako byonna ebyaliwo nange kyembadde nja onansonyiwa kikujja mukama nze ndi wano maaso ga kamera AB4 channel mbadde nkusaba maama w'omwana nkwagala nnyo badde nkusaba nsonyiwa ebyaliko komewo tukuze omwana waffe nkwagala nnyo bw'okiwulira nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja Ssaalongo Omugege sinzidde kubeera ng'otulaba tukwaniriza ate programu yaffe eno tukyayiddeko kugonza gye buvuddeko ko
yalabirako ku mawulire naye oba oli awo byagana okutambula naffe netusalawo okujja okumwegattako tutuuse eddoboozi lyaffe gwe ali eyo tulaba tuli kutuuseeko oba wanafuna ku buyambi programu nyingi tuzikoze mutubeeredde mu bantu ab'enjawulo buyambi mubutuwadde tubeeyanza naye tetujjangu okubaga emmeme gaba yegejja so olunaku olwaleero tusinzidde wano Kiwaatule tho nti olaba wano wetuli oyinza okugamba bali mu kyalo si kyalo nno mayumba baagamenyaamenya simanyi lwaki era nga gwe wekaweka asigadde kuno nebuuza wano obeerawo otya mukulu ebifo neyanziza kunkyayirako kwebaza nnyo abatula mu kamera nze kusigalako bwe bati nali mu ddwaliro katukubeera mu ddwaliro balina akawaliza ke bagamba bw'omenya ebintu by'omuntu akuvunaana sooka omulinda akole ki ave mu ddwaliro kati ninyo mukumenyawo nyini we yamenyawo bagenda kuzimbawo kiki bagenda zimbawo omwindi yagulako yali nkalandrodi wange takwata simu mukubira simu takwata simu so kakati kitegeeza wano wooli essaawa yonna yonna ogenda kuvaawo oludina leero baze essaawa yonna bano wenjogerera tubadde mu ddwaliro tukyatiriza omwana apu tolina wokola ki otuukira ng'omanyi kati oli stebad embeera yonzibu mukulu ebifo ziwandi sana zibatuteekamu akasente oliawo ku mukwana akedi balina akalonda yenna owa beddings oyagala masuuka ayagala blankets covers mattress covers butima bwa nsiri babiina mu bungi oyagala okusuubula batuukire naye gwe agula akamu n'akamu osobola okubeera ng'obatuukirira olunaku olwayo tuzze wakugonza alina omwana yajja kujja kugezako okutetenkanya ebyo byonna byafa agenda okuvayo ennyumba kwe yali apangisa bazimenye wano waali bamugobaganya azzaako ki obulamu buli butya mukulu ebifo obulamu si bulungi kubeera single father si bulungi kanka kutegeezako kanaakanza obulamu si bulungi lwa nsonga osobola kunda nogamba musajja gwe kitambuza otya embeera mbi bandi mu ddwaliro dduka tutereza engalo zino z'omwana so noye tubadde twogerako ejo nkubiro ngamba kino oba ekitiibwa kino ngamba ndi wano bwe bati kanje nkukime omwana yabaaki omwana yajja ati wano wenyini wetuli ati ali nfumbidde munda ati ntadeke nali mputadde wansi kusigira ntadeka amazzi amalala in case njala gwokunywa bwakusaa amazzi oba okoze eki kati enkuba yali etonya Saturday omwezi gw'omukaaga gugwayo enkuba etonya so Saturday kasawa 5 z'emisana enkuba yali etonya wano wenyini nali nyozeeyo engoye mpanikeze waya zolaba ezo kati nali mpanike engoye ndimukoza nsevinga ki engeri kibugo kimanyi mukulu ebifo so engeri sente okwekereza nogamba wange Katonda akuwadde enkuba kozesaaga amazzi okole ki bola bebyo ebintu byonna ebidikirikaniza obwemba ndeesa amazzi nsena omulundi gumu kusevinga ki neko sigaba olunaku edomola eno bagitunda nusu 5 kati nusu 5 kati obalamu ebidomola 10 za sente meka nyingi so bwe bati bwempita mpolampola bwe oyiriba so emirimu gyona gyafa anti omwana yajja atya omwana kujja yagwa mu seppiki yakwata mu buugi katugambe yagwamu kati ndooza yazuukuka yali ayebase nazuuka twasula kati ninyo mukulu ebifo nansonyiwa baya twali tusuze enjala kati omuzira kisa natuwaki obusera ensaano then tukole ki tufumbe kati nange ninkirako maca ninfumba kati Katonda naye naleeta enkuba yaleeta enkuba nange ninkola ki ningamba kanyoze engeri engoye zona nkyafu bwoziraba nyoze nsevinga eki
akasente wala amazzi gajja bw'oyoza wali bw'anaazuukira asanga ebikoze eki biredi kati naye n'azuukira mu kiseera ekinamaliza emirimu gyange gyokola kino bino kyatukawo ddi yagwamu ddi mu mwezi gw'omukaaga mu gw'omusanvu mu gw'omunaana ndi kirudi mu gw'omwenda stiru nkyajanjaba tutunire ensonga mama w'omwana ono aliwa mama w'omwana simanyi sijja kulimba kisoboka okulabika ngamba kisoboka okuba nga tumanyi mama w'omwana wo gyali kisoboka kubanga kati ndooza alina giyalaga yafunayo ebintu ebirabi ndooza omanyi ndooza sente zanzigwako nalina sente bebiseera nange nyineko emirimu giwera ndooza yalaba tisobola gundi yange so nagamba akwatemu ebyangu akole ki mama w'omwana ono yagenda ngaomwana ali myaka ene weeks 2 namukulekera yes ntobye naye nobaobuza abantu b'ebukoto ekamokya bandaba bwentambula nako sikitegedde n'azaala omwana wiiki esooka eyokubiri n'agenda wamukolaki simanyi nange bankubira esimu ne bangamba taliyo baneiba wali ogenze kukola nali ngenze kukola nabakwira nga omwana amulese amulese mukudda ewaka wagenda kudda nga taliiwo ebintu yabitutte ebintu yarekako teyagana na bintu yarekako hafu yatwalako ebitimu bali bamuyitaani katengero amanya genabuuzanga ku simu bandeetera malala wanakugamba namba ye ebyenga gwe wali naye wana wali saniyoji katamanyi linnya kati nange nakwana bukwanyi banga kati amanya omanyi twasanga abakazi Kampala mukulu ebifo Kyegera kati akosa amanya ganjawo mwali mumaze ebbanga ki katugambe nk'emyaka 5 6 naye embuto ziva muzikola ki mu myaka 5 wali tomanyi mannya kati kuze kubeera naye staples abiri nange kati covid yamukwata yaitabeera wange anti era bw'oli muyita mannya byalyani nali nkozesa Olivia nga bamuzaala yangamba bamuzaala Masaka angamba balina ekyalo Gayaza kataawo kubanga okwana omuwala mu myezi oba omaze okumanya nti omuntu ono bwe wali ewaabwe muganda we yoono okumanya ebimukwatako kakato onansonyiwa emukulu ebifo omukyala yayityala like ngwalage abeewaabwe alina omusajja kati nze nasimba gendayo kulaba kakitawo nalabako ngenze ntutoona omwana nangamba ogwo omusaayi gwo ansi eyo katobo yaddamu ki tata w'omwana azaala omuwala yewamusangawo bamundagirira abantu namunoonya paka nimufuna ate ye omukyala yekulema okufuna mukyala yandema mu kugenda wano mwali muyombyemu manyi byanjawulo omuntu ali eyo nga yalabaddeko n'omukyala n'azaala abakyala waliwo stress gye bafuna nabagenda mu depression era weesanga nga abakyala abasinga obungi bano nga amaze okuzaala oba oliawo amaka gatabangukawo omusajja oba nga tokimanyi oba wobeera nga tewakikusomesa abasawo abasinga obungi nti after kuzaala bayita gwe omusajja nebakusomesa nti omukyala ono mu myezi 6 oba 7 wajja kubeera depression kaza sokubamu n'akaaba awo n'anoba nakola ebintu nga biri weird sometimes abazadde asobola n'okuba nga n'omwana we nga tamwagala so oba tebakikusomesa olina okuba nga okuuma nnyo omukyala so mwayombamuko before nga tenabakugenda twayombamuko yambuzaako sente nagamba nemagamba sina mu sente olunaku tulutambudde bulungi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet,
duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nangamba kati tugenda sula enjala nemwamba kale kanyiye wenadde kati ninzirayo late ewaka ninzirayo late nangamba naye obeerawo nemwamba nange mbeereyo nswamye obulimo nangamba kale it's okay enkana agenda kati nange nfulumye waleka akalimo kakutuse nange ngenze kukola saasangako muntu okuva olwo toddaga mumuwuliza kati kyensobola kwogerezako ekyensobola kwogerako naye waliko abeera mulamu wange gyali naye yangamba ali eyo Makindi naye yangamba nandikuyambe naye sina busobozi bumukola ki aye Makindi naye kyali wange abeerayo yitafatu olaba matoka wezita taxi wezitaningi bayitayo zikyukira owafu owa chairman oba omanyiyo eyeyo songa gyali gwenga gwe walagezezaako kuddamu munonyako ku ssimu kazi kati omanyi byanjawulo mulimu abantu abateeguya nti ojja kusanga omukyala agenze kifo ky'okwegayirirako nogamba kati nsoba negayirira njogereko naye asobola kuba n'ensonga ze naye namwegayirira like bwogamba kangambe SB4 badde nkusaba onfuneewo okusula ndabe nka emyezi 3 wemba nkoze eki wendaze kyegeera naye kati walikundoza omanyi kati abaana b'obuwala bakula n'abazadde baabo kakitaawe n'obwomuga yayina ebyamugamba nakola ki kati nakuba amajja amavundu kati okyegeera kati oba oyogera naye nka kitaawe namugamba kati kitaawe yagamba ogwo omusaayi gwo kati kiseeza yina ekiyayogerayo ki ekikyamu okyegeera kiseeza obukuukulu bwatuula so amaka talina emyaka emeka yaweza emyaka 2 mu mbeera eno nga omwana ono amaze okujja obadde osaba ivinga otya kuba ogambye tona mulimu gwankalakayira nti okola mulimu guno obadde osaba ivinga otya mu kujjanjaba omwana ono ebyokulya oferawo otya before nebazaako abantu abawansi bano abanyambyeko oli nakuwayo 12 nakuwayo akamere jangu ofumbe waliko omukyalo omwo yali anguliddeko n'amanda nangamba z'obuyambi bwensobola kuwa sobola kugulira ki amanda eno waliko omuntu n'atuuka n'akuwa n'agamba ti before kanguwejeza nogamba mukulu kugonza siddamu kuwa oye banga mukulu AB4 nawe osobola kuba oyina ki oyine amakago oyine bingi byosobola okola ki oyitamu kanolaba nawe kati nawe nondeka nekintuga nagamba kale yiya nkagwe nkaki ku musajja tubadde osobola genda n'oyiriba naye n'osiimula ogenda mu bibbaala eyo n'ogenda naye poliisi nekwata n'otoba naye nusavairenga mpaka wokoze eki wene kuiriba ofune sente za renti wene kuiriba ofune ezokulya kati byonna biri awo biki squeezed kati noyine wotuuka noyekyalo nogamba koze batya nogamba naye kosabe Katonda manyi
abasiraamu balina olugero lugamba ala yasinga batosinze kati fe nze ndi musajja mukristaayo saba katonda nakuwa baife batusomesako omujiji nasomako omujiji bagamba saba emmere ya leero si yanja nakusaba ya leero emmere yaffe ya leero kati bonana ebyonono byaffe anafe tusomya bonanga ya yancha toja jifuna saba ya leero kati bobala ku machano gamba katonda bukede nonga mukama bukede ne yanziza ala ne yanziza abasiraamu ndi wentera kula mukozesa abasiraamu chegera so kakati ogamenti wano woli ne leero bazenga bagoba ogenda kuddawa mchano amazima bo mukulu ebifo simayi kinzaako omayi katonda ye mutonzi nabiwadde omutonzi bangala kati nobola abola babo nabo abantu bola byabo bade bakubuza olagawo nabo baba lebo bali mu parking nabo obudde bwabwe bwagwayo wanje ewamwewa kati ekyena kunyo ebifo kigenda kukubako kunaku no simanyi kika kitange kyenvu nzigwa mama wange yafa kyenda mu 7 eyo kale nandeka ndi mwana muto yatuleka abaana babiri bolaba kati nkono ye sister wange ye mama wange chegera kakati twali tusulawo ebukoto omugenzi gagawale tudde katini nnyo ebukoto akatale ka Bemuga Kira Road weka beerangawo kati mama wange ewe twava eri ntebe mu kitolo mama wange najja nasookera ebukoto mu katale toyabeerangawo kati mama wange azunga naffe wona giyalanganga tugenda naye heti yatugamba ki wetuli ndageza nnyo kimufosi olunaku lyasimba kale nalabako chance mama olunaku yali agenda kufa nalabako chance nemubuuza mama wange batuzaala wa nangamba oyagala ki oyagala ki so nemugamba nsonyiwa nangamba kitamwe simanyi gyabeera nemugamba lwaki nangamba kitamwe yanyiiza kati njamujame bigambo we yakutukiraawo nafa nga tanangamba banga mama wange ye ni kinduma nnyo tiyandekera kika ebifo basaze n'obwenfa kati kanku example abekika bukojja bwa mama wange obwangoba ne bungamba mama wo wano talinako ki mugabo kane mama wange muntu yawaye ettaka w'okumuziika balaba maite bonaabona biki ebyo kati nkagwa ebifo nogamba mukulu gonza nze nkuwadde ettaka naye kati omwana ekya naja nakola ki naja nakusaba ebifo yegwe taata okyegera kati nawe nogamba nze yamba kitaawo kola ki oganye twabaleka babiri muganda omwana gwe bakweka naye ali muganda wange yabula yabula 2006 yali muwala yabula ati yali agenze kuyiya nkanze bwe tubeera mu nyumba nali muwereddeko mutuusizaako nko mu P6 nali mutuusizaako mu P6 kati we nali mugambye agenze saidi ze ebiseera oba olaba wanagulu olaba waawo yali ne gyalongoseza abantu awo naye tandagayo tandagayo nnyo nabulireeyo nabula bamwita Kalungi Rusi anyway omwana ye treatment yagimazeeyo treatment tanagimala lwansonga kati olaba obugalo obwo obusemba bulaba obwo tebwegolola bwe tukyageza kulwana nabo kyana isada ine nabadde nkugamba twayogeddeko okusimu ngamba oliwa ningamba ndiwa Salama Road eno tulina ebitu tunoonya ki eddagala akoleki aterera omwana so ye bagambye nti ajja terera bagambye agenda terera kasi bifa media tuguse ensonga
tulina kugonza embozi ye mugiwulidde naye ensonga enkulu ya mwana maama we yamuleka yawa weeks 2 kyesimanyi bakyo tugamba kituufu kyekituufu weeks 2 nagenda tadanga mumulaba kakati otulo tumuluma ze esaawa ze kati buno obudde kati bwa yeebakiramu kati kiruta yeebaka lwaki anti bwaba yeebasa saawa zino kiro osula okoze eki kasaawa zino abasawo batugamba ayina eddwaliro twabaddeyo eyo tugamba omwana ayina obeera bulungi feeding biki ebyo kati embeera engeri yolabye iwaka embeera kati katubeerawo nk'omusumaali guli mu bbanga so omuntu ali eyo wagamye yogera kusaba ku buyambi omuntu ali eyo akuyamba atya omuntu ali eyo yenna atulaba ku mu AB4 ku channel AB4 abatulaba badde mbasaba ku buyambi kati rent kati enkosa wano mu Kampala kati AB4 rent akosa kati saa zino sina mulimo n'obuuka AB4 n'obongamba nkusasudde emyezi 10 egenda kugwako emyezi gyakakati gidduka kati njogenda tandikira akyegeera kati oba tulina mulimo asibeta AB4 n'obobowa onanse onfunidde emitwalo emyezi 10 nonsasulayo nongamba AB4 nkuwadde emyezi 10 amoti katulabe ekyokola ki ekiddako olina kuba oyiiya nange bwenkola ki bwenyiiya kakati kati mba nyiiza n'obe mba nyiiza naawe okoze eki ogamba wafunye mukulu kugonza ningamba katambulirawo mpola mpola tukole eki abatulaba ku channel AB4 abaliyo mwenna badde mbasaba ku buyambi kona koina katini badde mbasaba ku buyambi AB4 nkimanyi bwoba onyambye mukama nfe ngaffe tetusobola kugamba nti tugenda kukuwa kino fenaffe kye tusobola okukola ffe kituwa abantu platform eno nti kukyaza omuntu aliyo n'akulaba kyakuwadde kyonna kyakuwa naye ffe ngaffe tetunatuuka mu level ga nti tugenda kukwata ssente bwe zituzukuwe enjoleka naffe tweyiya zitaba wali saniyujji wabuto muli mmanyo omusiraamu naffe kweyiya tetusobola okukuwa kwe platform eno era omuntu ali ogenda musomera enamba yo yessimu etavaako nti nikesi nga ye programu eno kyonna kyalina nga basobola okutuukira direct omuntu ali muwe enamba yo eyessimu namba y'essimu namba y'essimu eri 07 0 mukaaga 8 4 emirundi 2 8 0 emirundi 2 MTN eri 07 8 33 40 87 kati oraba kati ngwala kulya kati njale muruma kati kwata kati oyagala so esimu zezo tezivaako esimu zange zibeerako kuba omuntu ala programu eno akutuukirire tumanya onoofunayo kubazira kisaba kuyambyeko yangu tunakyebaliza mukama amiina kitegedde naffe tukusabira ebizo bisobola okukutomera ona emyaka ngemeka tugibaire mu 35 ana 35 ebizibu bikutomera naye nze kyenalabako bakyemmanyiiko mukama tasobola kukuwa kizibu nga tokisobola era akikuwa kale mukama takola nsobi kino kyonna kyakuwa oba kizibu kitya ebatebeera nsobi thats why abaana bayimba oluyimba ennaku zino lubaddeko ennyo nga beebaza amakubo gaggadde yeebaza ennaku gyamuyisizaamu kyamulabiza so mukama takola nsobi kizibu kyonna kyonna kyakuwa tebeera nsobi olina okumwebaza so mu mbeera eno tugenda kusaba bazina kisa bonna abaleero batulaba namba ezo eziri ku screen za mukulu kugonza ziri mannya ki Gareta Gonza John
zonna simu ze ziri ku screen zemanyaga kugonza John so okwitako ku mukono omwayo kyonna ky'omuwadde oba mukubirako ziri ku WhatsApp Airtel inateeka weri ku WhatsApp so mukubirako ko noma tomanya noma kwa advise so nomufula family yewe talina family naye gamba omwana ono wabanga ajolinga program eno giraba jangola we ku omwana ono tulema leko kumunonya nira mukwano gwange yeba musaba myezi 3 bajjajjawe naye yafuba nanonyako ku maama we bagezaako kukwasaganya mama we yakumekereza yagala mufula ka banka so abazadde tukola ensogi zino wammanga zadde omwana omulese kitawa atobye nayo bajjajjawe mwana akunonyezzaako ng'akuze ayo n'omufuukira engo so abazadde mama yadde tolina oyinza okubanga tolina oyinza okubanga omusajja yakunyiiza naye guno omusaayi gwe tegulina buzibu ensonga zammwe ng'abazadde zino kuyingira mu baana andi naawe oyinza okubanga bamugobaganya bubi bibaawo mu bufumbo oba nze ndi musajja mufumbo oyinza bamugobaganya bubi genda atodda kukola ku mwana wange nze nja kutoba naye nalya kasasiro babyogera akazi babyogera n'abasajja tubyogera so obusungu bukendeere naye omwana ayinza okubanga ali eyo obuulyawo nga naye yeetaaga okujja okukola ku mwana naye ng'atya obuulyawo engeri gye yavaamu wano ffe ku kamera oyinza otatugamba ekyali munda ya naye ng'amugobaganya nabiso n'omulanga tolidda toleka ku mwana wange nja kutoba naye nalya kasasiro ate ebintu emumu olimene zino ntonzi osobola okwogera nti jjayo kulya kasasiro omwana n'ogenda ne bagobawo leero ne bamenyawo kyanodda kasasiro alode bamenyewo so kakati wabanga waliwo obuzibu bwonna programu eno erabibwa abantu bangi tugenda kuwaayo dakiika 2 weerowooze ate tunava ku kamera wono weerowooze mu mutima gwo engeri amawomana gye yagendamu bye wamuyisaamu kwedakiika 2 wabanga kyetaagisizza okumwetondera kwedakiika 2 weerowooze omale omwetondere so kirowoozeeko kwasi before media tugusa ensonga ebintu bya family bizibumu obukubagano bubeera bungi yali awasizzaako so okutegera kyenkugamba abakyala batukyankalanya naye naffe abasajja tukyankalanya teri muntu ali perfect oyinza okubeera ng'oli eyo akantu akali badde nga akatono kewakola mu maaso ga patanaawo gwe ng'okalabanga akatono ate nga kuye kinene nnyo mwawukana bwe mutyo ne mubonyabonya ezzadde lino kati teebereza singa amaawo omwana ono abaddewo nga maama atetenkanya nasigala n'omwana tata n'atetenkanya n'agenda n'anoonyayo ekikumi singa kiri kitya so mu mbeera eno abazadde tukendeze ku busungu abasajja abali eyo ezenkanankana n'ebizikire zaaka kyala asobola okukunyiiza naye olina okwefuula sometimes kuwangaza obufumbo n'okubeera nga olina ekirobiri lwakyo olina gozizo oyagala okuggusa okwefuula omusiru kyekisinga osobola okuwasa omukyala nga naluwali naye gwe omusajja walabanga omukyala no naluwali weweefuule omusiru sirika weenenye yadde gw'oli mu nsobi naye nga gumanyi kyoyagala oyagala okukuza omwana wo ne maama we omanyi nti omwana akuzibwa omuzadde omu tayasobola kwenkanankana n'omwana akuzibwa abazadde ababiri so abazadde tukendeze obukambwe ku lw'abaana baffe oyinza okuba nga wagenda n'oleka kugonza naye yalina ebizibu bye nogwogenda okusanga naye alina ebizibu bye sente zino zitubalamu nnyo abaana ab'obuwala naye kugonza yali azirinako zibanga zaakendera nga kyekyakutwala ne gye wagenda era nayo zo zisobola okukendeera tuleme okuggwamu nnyo lw'essente olabye oli akuwaddeyo 5 guno n'omulaka gwe mumaze naye emyaka 5 so sente mugenyi kugonza anchi mukula before weerowoozezaamu nze waliwo kyonna kye weetaaga okwetondera maama w'omwana oyo nze maama w'omwana mwagala
nobwadde ntuwogera bulungi before nobongamba ntumufuna before nchemanyi tosagana kumpa yakakadde tugende tukyale waka eyo si ensonga watuukira okugenda n'aleka omwana wa weeks 2 negiwera emyaka 2 nga tadda kunoonya nti omwana wange alwa waliwo ensonga ennene anti kwaliko ensonga ennene mu nsi muno tulina ekibayita groups tulina groups asoka yagenda namunyiiza aize kinayogera nekimunyiiza n'agenda nayebuuza ku groups kyolanze ebiseera ebimu before ku myaka gyenyina tonsanga mu group y'abavubuka anti goyinza obutabamu naye nga ate waliwo group eziri eyo nga ziri ku ggwe mbuuza lwaki anti kati ziri tizinjagaliza group kankiira zamutuulira nezimugamba gundi owange omusajja owange bunaka andeetera enkoko goli ebijanjaalo akubonyaabonya okyeera egyo emikwano gy'abawala egyo gyaba babeera mu group kugoza agambayo ekintu kimu era ekyo tekisobola kunogera mukyala n'alekawo omwana wa weeks 2 anyway ekituufu gwe okimanyi kiri eri gwe twali tukwadde platform eno ebigabo biba bitono nnyo nga mama w'abaana nze mmanyi nze naawe ffe tumanyi ekituufu naye nsaba onsonyiwe ku byonna byonna ebyaliwo nange kyembadde nja onansonyiwa kikujja mukama nze ndi wano maaso ga kamera before channel mbadde nkusaba maama w'omwana nkwagala nnyo mbadde nkusaba nsonyiwa ebyaliko komewo tukuze omwana waffe nkwagala nnyo bw'okiwulira emyezi egi yatwala olubuto emyezi 9 kyeza yakola ki anjagala abasinga omusajja akusanga omukazi oyo takuzaalidde eiza n'embuto ezavangamu kyeza yali akola ki noleki ekyakutwala kyonna mbadde nkusaba onsonyiwe kati ate ekyenjawulo ekirala mukusonyiwa kuno ayinza obutadda nti kwagalana ayinza obutajja nti ngenda kusoma tuddemu mpase byanjawulo omuntu asobola okukunyiigira n'obonaabona obulamu bwo bwonna kimanyi ekyo oyo ye first born we olinayo ku baana abalala puli ayinayo nga tokikakasa mu nsi mulimu abantu nti omuntu oyo nga yakunyiigidde ayinza okukunyiigira naye n'obonaabona obulamu bwo bwonna kati essaawa zino teebereza obadde mu ddwaliro omwana agudde mu buugi avudde mu ddwaliro osaza bannaye baba bamenye naye bakugobaganya tolina wakudda tolina yadde 10 tolina kyakulya okitegeera naye nga ate waliko obulungi so mu mutima guno obanga oli mukristaayo wogambye nsabira sente antukiwebukotosa gwe wootula mu luumu yeeno fukamira ku maviivi osabe omugambe nsonyiwa mukama sonyiwa byonna byonna obulumi bwe namutuusaako kale akusonyiwe ye wanaakusonyiwa gyowala nga ebintu bitereera byokka essaawa zino embeera gy'olimu esobola okukwata ku buli muntu era omuntu asobola okubeera nakuwayo emitwalo 10 oba 5 oba 2 naye tagenda gikuwa lubeerera nti leero asobola okuwa ekyebiri enkya ajja kikuwa enkya nagamba tofunamu naye tobba obulamu busigala bukyatambula ensi yesigala ekyatambula so wano bwetulina okwenenyereza nti oba nga waliwo kyonna kyonna tojja kyogeera ku kamera yingira mu nyumba yo ng'ogenda okwebaka oba ku makya ng'ozuukuse gambe mukama bye nakola saba gisonyiwa naye ensi embonereza ayi nze nayize ekyempisemu before nayize nnyo nze nebaza omukyala ali eyo akuza omwana nkiddama omukyala ali eyo okukuza omwana ti takuzikibwa naye kyempisemu before kati leero akusaba pampa toyinamu noba oli awo nkumitinze nafuka kati onoonya wootagala akufugide olina ekola kyokyegeera so alina kulya alina kunywa alina omwana tali nkafu omuntu omukulu nogamba kogisiibe naye omwana alina kulya nk'emirundi meka ena kyegeera kakati bwebyo awo bwe buzibu kyegeera naye nze before mbadde nkusayo nsayo ku bantu abali eyo mbadde mbasaba
oba nfukamire Ntule tofukamira. Ambale mayinja ambawo ekitiibwa munange omuntu akwaye emitwalo 2. Musajja yasigaliza mwaka obusajja. Nzo mayine bangamba ndi musajja mutoolo omunange njogera amazima. Sekamba fukamirire. Mbadde nso akufukamira. Fukamire before mpolo Kyoyagala. Aliyo yena tulaba. Amayine odobozi bampita kugonza John single father. Omulaba yono omwana. Omukulu before anoonyeza ne yalabako ku mawulire agamu ku channel najja n'anoonya n'angamba kankakasa ekiriwa nekituufu. Mbadde nsaba maama Fiina oli eyo. Maama Fiina mbadde nkusaba ku buyambi bwo. Spice Diana Ruparelia Sudiru wava muno Ntake abagaga mwena bali eyo mbadde mbasaba ku buyambi. Before anoonyeza oba tuzadde kungubira swakola before nakuntuusaako kimu kyonna mbadde mbasaba ku buyambi ba rent Kampala before amenya noba oyina room eno ngamba jangu tukweko room wano obeereko oyizeeko obulamu. Maama Fiina ow'ekitiibwa Nabbanja ow'ekitiibwa Thomas Tayebwa bangi bonna bakola ministry ya government mbadde mbasaba ku buyambi. Balamu nali nkoleddeko ayali boss wange achina dipe Bukoto. Balamu before yali ayina bie Bukoto nali nkola edda achina beer store ya Ebukoto. Mbadde nkusaba ku buyambi w'ekitiibwa Balamu buli omali eyo. Spice Diana mbadde nkusaba obuyambi mbadde nkola oyamba. Bebe Cool principal owaffe twasitulanga ebyuma twala ku radio ku beat ebyo bisera wayolimbira ne baka million bambe nkusaba ndi eno siri bulungi ndi bubi wano jindi nesayo yonna before sima n'owoviirawo sima akayuma ngenda kasanga kagudde ndi mu mbeera yambe bambe abali eyo abalaba before badde mbasaba ku buyambi. Namba yange ye 07 mukaaga 8 nya emirundi 2 8 07 kanjiddemu eri 070 mukaaga 8 nya emirundi 2 8 0 emirundi 2 MTN eri 07 8 33 40 bambe neyanziza mbadde mbasaba ku buyambi mukama abongera omukisa. Okay, kwasi before media tugusa ensonga embuzi ya kugonza ogiwulidde simu ze ziri ku screen zetugenda okukozesa okubeera nga tutumutuukako kyona kyolina tukyaniriza andi tusaba mukama akwangwize mu bulamu kuba bulamu bw'ensi abamu bakaaba abalala basanyuka kitegeera abamu banoonya baana gwe omwana omwine ekyo kyokyalize mukama omwana mwagala yo omwana mwagala wabidde bangi omanyi ebigambo bangamba abantu Mai bangamba akasuule ngamba nsuule katonda yampadde olaba before Joyce ovudde yawo kudwa Dr. Sali abaana babanonya milioni 3 bakwata nze mpulira saasoma nnyo oba planting amajingo nibakola omwana nakola ki na mukwano gwange anoonyeza omwana akyabuze bamuyita Jordan Mukiibi naye nze nebaza Katonda abantu bangi nze omwana wange ono mwagala nnyo nekibagamba mamusuula ebiki okoze olina omwana babiri ate owokubiri wamufunadde kamana olina abaana mwana olina abaana babiri Saniuji olina omwana Saniuji ajatya anyway amma bulamu bujja kutambula amina twekase Katonda abasalamu mugamba shara inshallah siba mwe assalamu alaykum anyway kwasi bifu media tuguse ensonga ziwani sanzo betukamu akasente bali akumukwana kade bali nakalonda yena wa bedding so ina masuka dubeka bazi banke sitima basiri pero cases bina bina mu bungi ayagala okusubula batukire ena ayagala akamwa akamu batukire tumidako mu kwano janga bali mu Dubai eyo sign.ug kutumiddeko ko netumirako kajoni enzo bano yanyigidde yanyize atajja kunkanga tena twawule tajja kumanyira
Walaba nyiza fatu. Ze nyiza. Ajone kutimiddako tetusobola kunyigagana. Chali wange. Tetusobola kunyiga. Anyway, mubere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tukusa ensonga.